olutalo lugenda maaso n'okubanga lunyinyiitira naye lukyali lwa koldiwo lukyali awo lunyogovu mpola mpola naye lutalo lwa munda lugendera ddala amaaso wano ku intaneti. Iwo abakyala babiri, omu blogger omulala socialite ate biliyoniya okusinziira bwe yeeyita, naye okusinziira ku biri munda mu lutalo bw'ogezaako okulugaziyagaziya ekirwanya bano ababiri kyennyinza okuba ng'olwaleero njagala tukubaganyeeko ebirowoozo. Abalwana si balala oba abali kwekubira munda ye Zari the boss lady, okwosaako n'omukyala Ritah Kagwa ng'ono blogger ate mukyala mufumbo kale ate oli. Anyway, abampita Viki tusinzidde ku Viki exclusive gwe mukutu kwendi naawe kumpuliriza era kuondabira video soko jimpereka like esobola okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi information etuuke ku abayagala okugira bano okugiwuliriza mukadde ate nabakubanga otweyungako omubutongole nawe nkusabye subscribing. Bw'omaze obeera ng'osubscribinga kwata mu kalo kajje mu kigambo personalize okasa mu kigambo all notification ojja kuba ozifuna ku simu ku computer oba ku tab yo. Alina ebizibu ebyenjawulo naawe nkujjukiza oba nenkubbirako nti Sheyi Matovu omulombi w'eddwa asobola okuba nga akikubalira ensonga neebanga egguka singa oba omukubiddeko oba n'omu whatsapp nga ku messages ku namba z'olaba ku screen okwo. Eddwa ze zeesigika so zigezeeko osobola okuba nga ovuunukamu ekyo ky'otubidde nakyo. Kaakati olutalo luli munda kati lumaze ennaku 2 mbaddeyo nga ndulaba wakati wa Zari the boss lady mukyala w'omugenzi Ivan Semwanga ate nga mukyala wa Shakib ex wa Diamond Platinum okwosaako ne blogger Ritah Kagwa ono ng'ali best in UK. Ritah Kagwa alina embiranye enkulu ddala ne Zari era embiranye y'abano ababiri eruddewo nnyo mu mawulire obw'olumu ettuka nebeera waggulu ffenna ne tugimanyaako, obw'olumu balwana ne basigala nga lutalo lwa munda. Omanyi Ritah Kagwa akozesa nnyo Snapchat. Zari naye si muntu mubi nnyo ku Snapchat. Kati bano ababiri tabu weeva omu engeri yasalawo okugamba nti ye blogger Ritah Kagwa yawandiika nnyo facts ku socialite Zari the boss lady, naye nga sinaba kutwala nnyo wala mu kunnyonnyola kwange ku lutalo luno kankuwe bo bennyini osooka owulire Zari ebigambo bye yasoose mu luno olutalo. Zari ye yasoose leero ku mulundi guno. Zari ng'ava ku ki? Zari nga awulidde nti blogger Ritah Kagwa yatandise okukola sajjale ku mubiri gwe. Ritah Kagwa blogger gamugwa mu matu ajja ne bwino n'obusungu n'okuvoolamu ku mukyala Zari the boss lady. Ritah yabyogeredde ku phone call ng'ayina gwannyonnyola. Zari yabyogeredde ku Snapchat eri gye mbagambye bombi bano ababiri gye balina amaanyi. Kati tusooke tubirabe nga beetwala. Muli ba Loki fan kati waliwo kye nawulidde kiri eno simanyi oba kyazze kukola lubuto olukiringa olwa Michelin tires oba kyazze kendeeza the gigantic humongous boobs. Because mwe mubeereyo nga mwetinga naye nga bwe mudde eri mubeera ku bifaananyi naye akakazi kalabika bulungi, akakazi kalina westi iba n'akakazi kalina feesi iba n'akakazi kanyirira kati nazze kukola mannyo bakyala. Si mabi naye nazze kukola biri ebisembayo.
muyige okwa-appreciating abakazi ababalaga ekkubo. Bana esimu bubi, but appreciate the people who actually show you the truth. Zisikwatako ku face yange tebabalimba ntya. Bagikwatako ne babukola obubi nnyinza n'okufa. Naye ng'obeereyo n'ovuma naye ng'ekigufumitsa nnugu. Olugirano nga waayi kampange ka budget kange mu kyeyo kyange nkiliininga abakadde kampange ka budget nkole body. Ogamba nno waliwo nnyo ekyamaanyi. Just nze nazuukuse buzuukusi yesterday nga ndaba namukadde ayomba neŋŋamba namukadde ayombera ki kati nze abantu obedda bantaagingeeyo ku Instagram abaana ne babimpeereza Ritah Zari ali mukuvuma abipostinze eriyo nga ndaba ne tags nga like video gyanvumiddeko yabadde era avuma ebyo simanya ndi mukazi mubi Sonya nsinga obulungi biki ebyo ate simanya nakoze surgery nze Ritah Kagwa ngenda kiddamu leero 22 August. I'll never do a plastic surgery. I'll never. I can even tell you my kids. I'll never do a plastic surgery. Nina nnyindo nnungi, nina amannyo amalungi, nina akabina, mwenna mukimanyi nina ebbeere eddungi, nina buli kimu. Lwaki mba nkyusa emikono gyange nga mwenna mugimanyi mitono? Lwaki nkyusa nga mumanyi sirina nkobogo, sirina magulu mabi? Lwaki mba amagulu gange nga kyusa? Nemala, the only thing I want is just to live a healthy lifestyle. Mbona yawo mbavuma Ritah Kagwa obubi, nze ndi happily married. Ndi mukazi nina bye neekoledde talina wadde kintu kye yali ekoledde kiri mmanyaga byonna mibuuziza nze nakagula ennyumba e London bisenge over 3 bedrooms yalina asulamu 3 bedrooms ate agirentinga omugagga nga bwe yeeyita kikyarentinga omugagga kitavuga 0 mileage nga zaffe ze tuvuga abawala abato omugagga lwaki tageddayo n'asomayo ka degree mugagga banna baganda babawala bonna banaku lwaki taba upliftinga omugagga talina kyatugamba agula bimotoka bikadde n'abitwala wali ku years performance babikyuse babitimbe that's all vanity. How can you have a small yard full of cars on a rented apartment, baby? Life is in real estate. Nango mwana mtonguze nyumba endala after angeri genda bakubake ya last yakati nguze nyumba endala e London mukwano sawa zino kati ekiriwo mu ddiiro ku celebrating Ritah yaguze nyumba kati bano bavedevera batalina any asset on their names. Baby girl toddamu tubuuza bibakwatako kale asembyeyo ye Ritah Kagwa ku ssimu nga nnyonnyola naye Ritah Kagwa bw'owulira nga nnyonnyola anyway nga sinnabakuwa bya Ritah byali kunnyonnyola asoose ye Zari the boss lady. Kati Zari obuzibu bw'alina ku Ritah Kagwa bwakuba nti yawuliddeko nti Ritah Kagwa ayina gye yalaze okukola surgery. Okukola surgery kyeki? Zari azze akyogera lunywe nti ebitundu by'omubiri gwe agenda ne baddamu ne babitonda bupya oba ne babaako bye babyongerako oba bye bajjako ekyo bayita plastic surgery mu ngeri ennyangu. Kati Zari agamba Ritah Kagwa mwe yakuliranga ekidomola ng'ate ye Zari yakula kawesiti n'akula amagulu amalungi n'akula figure ennungi era mu bintu bye yali akutteko okukolako surgery ku mubiri gwe agamba takwatanga kabina ke, takwatanga ku hips ze, takwatanga ku face ye, ebyo ebitundu tagezangako kubikolako surgery. Kaakati Zari ekimutanula okwambalira Ritah Kagwa kwe kuwulira nti Ritah Kagwa mu sayizi ye gy'agamba nti nnene nga kidomola ate tyagenze kukola ki? Kola surgery ng'ate Ritah Kagwa yavumako Zari olw'okukola surgery. Oba muntegeera oba temuntegedde waataayo. Zari obusungu bumukutte lwakuwulira nti Ritah Kagwa yagenze okukola surgery ate nga omuntu agenze okukola surgery yamuvumako enfunda eziwera
nga muvuma lwa kola sajale. I think ndoza kati tuli ku page yemu nammwe. Yes. Kati Zari ayongera okunyiiga agamba nti ebbanga Ritah lyamukoleddeko olugambo si emuntu eyandigenza okukola ekyamukozangako olugambo. What are you? Kakati Ritah bamutaginga ku Snapchat bamugamba oli eno nno wagenze kukola sajale naye olina gwe wali ovuma olw'okukola sajale emabega akuli bize. Ritah agamba nedda Snapchat njirina munnange ng'agenda awuliriza bigambo bya Zari. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bya the boss lady Ritah Kagwa ng'agamba wano weetaagawo explanation. Ekisooka tabadde na bigambo biwoomu eri Zari. Ritah Kagwa atandikidde ku bugagga n'agamba Zari engeri gy'afeekinga obulamu nzibu kugikompeyalinga ku ngeri ye gy'atambuzaamu obulamu. N'agamba nti omwaka oguwedde yavaayo n'aniveiringa ennyumba gye yali yakagula mu UK. Era bwe yaniveiringa ennyumba eyo Zari n'amulumbamu. Naye agamba ebigambo Zari bye yawulidde ebyokuba nti Ritah Kagwa yagenze okukola sajjale byakyuseemu bukyusi. Nti Zari bamugambye nti Ritah ayina ennyumba endala ya bisenge 3 gye yaakagula ennaku zino mu London. Kati olw'okuba nti ate ye Zari okusinziira ku Ritah bw'annyonnyola nti Zari ate ennyumba Ritah Kagwa gye yaguze ey'ebisenge 3 mu London ate ye ennyumba y'emu Zari gy'apangisa n'ateekawo emmotoka ezitali ku 0 mileage. Bwe njogera bwe ntyo munfuna. Emmotoka etali ku 0 mileage kyeriwa? Ye emmotoka eba yatambulako nga bwe tugenda wano mu bondi e Uganda okugula emmotoka ze tugamba nti mpya n'ogenda ogikuba ekisumuluzo ng'ekugamba erina mileage 10,000 emitwalo 5. Kitegeeza nti eba yatambula dda mu nsi gye baagikolera nga tebannaba gituusaawa kugituusa wano. Kati emmotoka erina 0 mileage ye emmotoka ebeera efulumye factory oba kampani katugambe nga Toyota n'akaveera kaayo ne bagikola bukozi testi mileage neddayo ku 0 nga tevugwangamu yadde omulundi n'ogumu ye emmotoka eri ku 0 mileage. Kati Ritah Kagwa agamba ekibuwalanya Zari kwe kuba nti ennyumba agulangule ate ono yeeyita boss lady nti ennyumba apangise. Kwe kubanga Ritah Kagwa emmotoka agula ziri ku 0 mileage factory made mpya tuku tevugwangamu tetambulangamu ate eyeeyita boss lady Zari emmotoka anoonyaayo zino ezirina mileage emitwalo nga 8 ku 10 n'azitwala ne baddamu ne baziddaabiriza n'ateekako Zari the boss lady mu apartment wapangisa ey'ebisenge 3 n'apaakingawo mu emmotoka 6 nga zonna za mileage eziri wagguluko. Ate ono n'agula ennyumba omwaka gumu n'omwaka omulala n'agula ennyumba n'ateekawo n'emmotoka nga ziri ku 0 mileage nga si nkolerere factory made. Oba muntegeera. So olutalo bano ababiri ne luwunzika nga lwadda ate ne kirabika nga terugenda kuggwa. Kati Ritah nga mmaliriza agamba nti ekya sajjale mwenna mukimanyi era alayidde nti ebbeere lye mwenna
mulimanyi litanze ebbeere lyo sirimanyi litaga ebbeere lye mwenna mulimanyi lyakula bulungi ligamba Ritah Kagwa watayu lwaki onoonya abantu ebigambo oba jemize ffenna tumanyi ebbeere lyo twalirabirawa ekirala Zari Ritah Kagwa akkatiriza agamba nti ye ali happily married mufumbo omusanyufu bufumbo bwe butambula bulungi naye ate bwe ndaba ku sayidi endala Zari oli bw'aba happily marriage ono abaki abeera dating happily dating happy ono alina Shakibu tebali mirembe ye Shakibu bakyali bonna kitegeeza nti ali world married ali happily world kuba ye ne Shakibu bawoowe si bwe guli so kakati Ritah Kagwa tujjeeko akajanja if you're happily married Zari Hassan is wowule happily oba happily wowule muwoowe so byebyo wanaabaawo ekikyuse ku lutalo nga lunyumye okusingako wano nja kudda ndu batuuseeko tusinkane mu updates eziddako mbeere bulungi